Inside Story Uganda. Real source of political updates. Mukulabikawo walabye obubaka bwa CDF yafulumiza oyadumira n'amagye g'eggwanga Uganda n'ateekako obubaka obukwata ku mukulu Bobby Giant yamuyise n'akasola akamu kesigenda kwogera wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo bino ebiriwo mwenga abali mu kibiina ekiri mu buyinza bibasanyusa. Okusooka njagala twawule ekibiina ekiri mu buyinza ekibiina ekirina gavumenti eri mu buyinza twawule gavumenti twawule n'ebitongole bya gavumenti. Ffe ng'ekibiina tetulina buyinza ku biki ebimu ebikolebwa ebitongole bya gavumenti. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tetukkiriziganya na bisinga ku byo. Betukkiriziganya nabyo parish development model. Betukkiriziganya nayo kubanga ekwata ku bawagizi baffe n'Abannayuganda bonna era etumbula embeera zaabwe. Betukkaanya nabyo ze nguudo twagala zikolebwe, amasannyalaze tugaagala, amazzi tugaagala, ebyokwerinda ebitugattira awamu tubyagala. Naye decisions ezimu tuba naffe twagala tuwa omukisa abo abazikolako okubanga batulambulirira ffenna ng'eggwanga kubanga CDF si wa NRM. CDF wa magye ga Uganda, poliisi si ya NRM, eri poliisi ya Uganda. Waliwo abagamba nti era ekibiina ekiri mu buyinza kikozesa ebitongole ebyo okunyigiriza eddembe ly'abaana abali ku ludda oluvuganya. George Musisi oba Burora tuyinza okuba twesimbyewo nkuwa ekyokulabirako. Flaga bearer kuba MP mu constituency emu mu Bunyoro nerabidde erinnya lye mu kumulangirira yakuba oluyi prime minister. Awo nga mu kusika omuguwa n'akuba prime minister oluyi ndowooza mu kusika omuguwa awo nga waliwo embeera etali ntuufu. Ne bigenda mu maaso olwaleero naye ali luzira ali kwa rimanda. Okuba prime minister oba lwakuba muntu luyi okuba muntu luyi ndowooza bakuba prime minister naye muntu. Prime minister tekikufuula muti oba naye muntu. So nkozesezza kigambo muntu because bakuba muntu. Prime minister is a title. Olwaleero ali kwa rimanda eruzira. NRM secretariat oba secretary general aveeyo atandika okuvumirira abakutte flaga bearer we. Ojja kwekanga nga tekijja kusoboka. Kirewankubadde oli munnabyabufuzi ate flaga bearer kituufu alina okukampeininga bamukutta ali luzira atandika okuba enduulu. Eyo evidence weri nti yakuba oluyi omuntu. Nzija mpola tosookayo nze kutwala omusingi gw'ozimba gulinga njagala omusingi guno gutegerekeke bulungi. Abantu abamu bayina ebizibu byabwe. Bani? Abantu abamu naddala bannabyabufuzi oba bali mu spaces z'ebyobufuzi bayinza okuba saagala gamba nti bayina mu nsonyiwo bayinza okuba nga bayina obuzibu bwabwe. Nze bwe ntera okugambira nti bayina obuzibu bwabwe bannabyabufuzi bangi abali mu ggwanga including Musisi nange n'abalala bwe tuba abantu 15 nga tutudde awo ne bajja ne bajjawo Musisi. Okusooka okukwata Musisi kiyinza okumpisa obubi naye ate nteekwa okwebuuza lwaki Musisi sinze, lwaki Musisi siggwe. Nga mubaddewo 15 ne bajja mu Musisi. Tubaddewo 15 ne bajja wani Musisi. Ekyokusatu naffe tulina ebitukosa ng'ab'ekibiina ebikolebwa eri bye tulowooza nti ate bali bayinza okuba nekkobaane ffe lye tutamanyi. Ekyokulabirako twali mu kalulu ka by election eya Kawempe North eyalimu omukulu Nalukoola Farida Nambi n'abalala. Ku lunaku lw'okwewandiisa olwa Nalukoola ne bajja bamukwatira ku geeti ne bamusikaawo ebitogi ne bamutingiza mu drozi ne bamuvumugako wano ne wali ne bamuta n'akomawo ng'engoye njulifu. Kaakati ffe abalowooza ennyo tusooka ne twebuuza ekigendererwa kibadde ki. Omuntu gw'okutte wano n'omutuusa wali
n'omuyuza engoye n'omuteekako mu drone kamera ne zikwata n'oteekawo ensasage n'omala n'omuta ekigendererwa kibadde ki anoonyeza NRM mu buwagizi anti kati kyembuuzaawo awo oba onoonyeza ani obuwagizi kati naffe tutandika okulowooza nti wabaawo ekkobaani ffenna lye tutamanyi ng'ekkobaani liri kwani nani ekkobaani liri implied nze ŋŋamba birowoozo byange nti ekkobaani liyinza okuba nga liri implied kulowoozesa naye ng'olina gw'okolera olina gw'oyamba no kyeŋŋamba abali mu lutalo bali babiri waliwo wa NRM nowa NUP wa NUP bamukutte ekkobaani liri wani n'ebitongole by'okwerinda nze ŋŋambye ffe abalowooza kati gwe bwoba tolowooza ekyo ekifaananyi sooka okyeggyemu lambulula abalowooza kaakati ffe abalowooza nti owa NRM asindise kati ate kiba kikoleraani ati nze nkugambye bino byakulowooza bwoba tonaba kutuuka ku gundi ekimenyaamenya sooka okirekaawo ŋambye kuwa ekyokulabirako ekirala gwe mufumbiro ŋambye ffe abalowooza mugenze mu kooti George agenze mu kooti Ssenyonyi ali mu kooti n'abalala gwe mufumbiro ogenda kweyimirira n'abantu kati nze ngeera ngattagatta mbaddeko mu security nsomyeko ku bukoosi bwa investigation nsomyeko ku bukoosi bwa criminology n'obuntuntu obutonotono ne common sense omuteekamu mugenze mu kooti nga bwe tuzze waneeno mu kooti eyo kyosuubira nti abantu bayinza okuba nga omulamuzi bw'ayingira ayinza okusookera ku musango gwo ngenda kweyimirira gundi ne gundi abamweyimirira be baliwa nga gwe yazze okweyimirira ofulumi wazze oyambadde jjiini oyambadde ebikooti ofulumyemuko katono mu banno bakututte waliwo ebintu bye saagala kukkiriza bye saagala kwogera wano olw'ensonga ezimu naye ebintu ebimu balekeraawo okutuzanyira ku mutwe nsabye osooka osimbe wakati kuba byokyoyina okulambula bingi waliko RCC ndowooza mmwe ku bantu oba oli awo baali ba oda ngezi zitwalabeekawo ebbi n'ebirala bigwa mu koyi naye tugenda tuukawo kanso obadde mu kooti mu kununula abantu bano mukulu Anderson bagamba nti libakkobaane wali kuba kyemmanyi wabeerawo interaction n'omuntu gw'ogenza okujjayo wabeerawo akafuba ke mutera obbeera nabo bagamba libakkobaane omanyi si byonna naye awamu bwe mba njogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'amateeka siteekamu byabufuzi kyova olaba nga nandyagadde nnyo Anderson naye asitule endowooza eyo ku mutendera ogutandika okutunulira ensonga ezikwata ku mateeka n'eddembe ly'obuntu nga tutunulira byabufuzi lwa nsonga emu yokka bweti nti tukimanyi nti ensi bwe yonooneka ne muba nga temukwasisa mateeka teweeyibaala ne bw'obeera oli wa NRM ne bw'obeera oli wa NUP ne bw'obeera oli wa kibiina ki kaakati omuntu yenna agamba nti abantu bazanyisa ebyobufuzi omanyi mbiwulira nnyo twagambanga nti abantu baabuze abantu tebalabikako nga bagamba beewamba abaleka beewamba n'okutuusa kati emyaka 5 abantu bakyabuze naye n'abagamba nti beewamba n'abagamba nti bagenda ku kyeyo teri agamba nti kibalama wuuni eno alikwata oba yeewamba ali nangabo yeekwese tavaayo kakati bw'oba ng'obadde otunulira ebintu bino nze sigambangako nti omuntu wa NUP tasaana kuvunaanibwa abalina omusango kyova olaba nga saagala kugatta Anderson byagamba nti oli yakuba oluyi minisita kubanga olowooza abo bokka abakwatiddwa abawagizi ba NUP mu Uganda yenna olowooza jjo olunaku lw'eggulu Alex Yeka yakwatiddwa eri abakwatiddwa emisango emirala oba gya bbanja oba gyaki so tuyinza kugamba nti nno buli akwatiddwa gyagamba twogera ku nsonga emanyikiddwa era bw'oba obadde nga ogoberera wandibadde omanyi era Anderson yennyini abuze ekibuuzo nti nalukoola bakandidate baali 10 lwaki lwalezeze ekyo kyayogedde si kyekyokka ekyaliwo ekyomukwata ku nomination kaakati agezaako kulaga nti ekkobaane lyali wakati wa nalukoola n'ab'ebyokwerinda oba byali bya nalukoola ne CDF kuba CDF ekawempe yateekako n'agamba jjati nze yabatumye kakati kwogana nalukoola yali yeekobanye ne CDF yateekako ku mikutu n'agamba abajjati kuba poliisi yagamba tebamanyi n'agamba abajjati nze yabatumye abakwata nalukoola bayogerako so kati Anderson wajjano n'agezaako gamba tutandika okwebuzaabuza oba bali batya
CDF yali akolera Nalukoola Anderson kyagamba ffe tutandika okulowooza Anderson yakwatibwa he was a victim wa unfair system era nze omu wadde twawula ettayi nga bw'oziraba nagamba nti Anderson bamulanga bwemage ne bapartners bo bajja mu kooti bamulanga bwemage kubanga situnula mu byabufuzi nga aliwo kumenya kw'amateeka kubanga nkimanyi oli yandibadde yeebuuza Anderson azannya kabadi ki lwaki mba RDC yenna yakwatiddwa ali oludde RDC omulala akwatiddwa bwekyanga Anderson akwatibwa yali mu bubadi n'abamukwata yali mu bubadi yaliko emisango lwaki bonna ba RDC basoba n'ebibiri mu ggwanga lwaki ye so n'olwekyo nze ndowooza nti ekintu bwe kiba nga kibaddewo naddala nga otunuulira facts kakati olunaku lwegwe bwoga nti badde baddiza okweyimirira Waiso yafulumye nga kooti yadde yayimiriddemu era abamu ne bagolola ku magulu naye bandi badde basobola n'omukwatira walawo naze omu bamukwatidde si nsonga ensonga siye oyo bamukwatira badde basobola n'omukwatira ewaka ate Bobby Giant bamukwatira ku kooti akirewo bamukwatira ku kooti so ensonga siyo bwoyo bamukwatidde ensonga ki ekimukwasa abantu jo abavunaaniddwa mu kooti nga abaagaddewo ku musango gwa Eddie Mutwe n'akirewo kuliko abavubuka bana babakwata ku lwakuna lwa wiiki ewedde honorable Balimwezi yali akubye Raleigh ng'avudde ku nomination ne bakwata abantu abo wabweru ku kitebe nabo babakutte nga bagamba nti beetaba mu bikolwa bya February 12 tebabeeranga nawo waliwo omu ali ne ba Eddie bamuyita Wakabi Smart ali Masaka mu Komera Wakabi bagamba nti babakwata bavunaana byaliwo mu kuziika e Masaka Wakabi teyali nayo n'olwekyo kyeŋŋamba nti ebikolwa bwe byokwata tobitunulira bino nti no waliwo bwe baba balina omusango lwaki kale baba Eddie tebabavunaananga lwaki baleetanga bujulizi bamaze emyezi nga ekireba bamaze emyezi gyora gyengakola munana mu Komera lwaki babavunaananga kubanga kyekiba ki so nze njagala okulowooza nti ekiri wano kya byabufuzi bali targeted lwa byabufuzi toyinza kulowooza nti waliwo omusango ogubavunaanibwa era bagenda kuleeta obujulizi Abed Mudiobo bamukwata ku musango ogwo kanso bamukwata kyali wajjala n'okutuusa olwaleero omukooti tebaleetanga bujulizi tegutandikanga kutuulira Anderson alina kabuuziza nti ku bantu abadde mu kooti lwaki balonzeemu Waiswa kubanga bazze kukwata Waiswa kakati wadde ayagala Anderson ayagala bakwate kwati kooti yonna bategeere nti bakutte anti lwaki kyenvudde nkubuuza yewe bamukwata lwaki gwe bakwata baladisi bali bibiri lwaki ye gwe bakwata ate era bwe bankwata tutwawule tulina ekibuuzo kye tulina kubanga olindako Anderson ja kufuna obudde obuddamu tebakutte Waiswa kubanga bazze nga mu kooti nga bagenda kutwala omuntu yenna gwe balonda era tebamusanze munda mu kooti kakati Bobby Giant bamusanga mu kooti yaliwo n'abantu abalala lwaki tebatwala balala so nze ekikibuuzo ndaba tekisaanira kuddibwamu kubanga bwe bajja nga bazze kukwata serowooza kati bamale kukwata nsi yonna tuleke tugambe nno kale kitegeeza nuupu bagitagetinga bandikutte kooti yonna abawagizi ba nuupu ku kooti badde basukka n'ekikumi kati bandisoose Anderson agamba bandiyodde bonna abaabaddewo alyoka mu Nakawa West waliwo ebigambibwa nti mukolera nnyo ku biragiro nabadde saagala oyawule NRM security organs ne government eri mu buyinza kuba okusinziira ku bubaka obuva mu bannayuganda bagamba ebitongole bino n'okusinga ddala ekyo kye wali okoleramu bikozesebwa nnyo ekibiina ekiri mu buyinza kyova olaba embeera yaliwo mu 2021 yeyongedde okulabikawo mu kiseera kino nga tugenda mu kalulu ka 2026 kati tugezese ku nze nakozesebwa nti tugezese ku nze tumanyi bye wakola ne bimwakola bimbuuliraako nti kino kiri njagala obeere munnamawulire ayina information kati bw'onootuula ku TV n'ogamba abantu bagambye gwe n'otaverifyinga kitegeeza naawe obadde leze tobeera leze journalist mukozesebwa oba temukozesebwa oba incidents zirabikawo zibeerawo newe tugeraageranya kino kyenyini ekyabadde mu bitundu by'Essembabule nga mulina mu kamyufu kammwe it's one of the examples ekyabadde ekitya obeerawa you be specific
ebibirika mu ggwanga bingi you be specific mukozesebwa oba nedda eyo tooko naye eveewo omuntu bw'akola ensobi nga ye ku mulimu oba bw'atabeera cautious biki byakola n'ogamba mbadde mbikola on behalf zisiina kyenejjusa kyenali era tompulirangako nga ŋŋamba nakozesebwa abcd toyina bbala whatever I did was cautiously done 2020 nali nakawa sirina mwana wadde mu bopposition genda mu record obuze bameka abakwatibwa nakawa nti n'abo abaali ku list we went on to sensitize nkuwa ekyokulabirako mu bava mu riot says abantu abayokya amakubo abakuba abantu abakola ki my argument even ne mu security meeting yali nti bano abantu abamu yes bakola ebintu bino naye bakozesebwa batumibwa ba RCC todda mabega uliriza kyetuliko lwakyo tujja kumulamu abantu abaali mu kalibayo abaali mu kalibayo storage kendeze uliriza kyenkugamba abaali mu kalibayo bewalikayo ba RCC ba RDC tuva mu kalulu waliwo okupiikinga buli ya participating nze mu kwekalakaasa either mu kwokya amakubo aba distributing ebipiira abakuumya ebipiira nze ekintu kye nagaana nenkwata security yange yonna ba DPC ba DISO ba IO bonna buli awabadde incident nga ne evidence weeri kuba mu byali ku kamera nga byakwatibwa ebimu abantu babikwata mu butambi nti ebipiira ebyayokeza amakubo byavudde mu garaji bweti eyabitambuza yabadde gundi akamotoka akabitambuza ka gundi nga information weeri nga kamera zo ku ngudo zikwata kamera zabikwata kyetwakola netutambula ku magaraji ago gonna ku washing bay zonna netuba sensitizinga netubagamba mukola business mukola mirimu bino bye muyingiramu bigenda baleetera obuzibu lino ekkubo lyoyokeza wano we mwayokeza lekuba eriyingiza kasitoma wo mu galaji kyokola kikyamu netutambula ebifo byawulira ddala 18 mu Luzira mu Kiwaatule mu Bukoto mu Naggulu buli wamu buli sport gye twayinawo era bwe twavaayo people were appreciative then akawa tetwarestinga abantu temwakwata anyone abalala wonna babakwata but ewaffe tetwakikola because twagamba tukole sensitization era buli lwe twakikola wonna olwaleero ne boddayo baayawula ebyobufuzi ne business workshop zaabwe tebakyazikkirizaamu bannabyabufuzi kuzikoleramu mirimu workshop zaabwe tebakyakkirizamu na bipande bya bannabyabufuzi naye olwokuba luli baali bawagizi baali babigatta kyekiri kyembadde nkugamba nti oli asobola okukola omulimu gwe obubi naye n'agamba nti bankozesa naye nga ye yakola omulimu gwe obubi singa nakozesa opportunity eyo neŋŋamba kale tubakwate bonna abaakola ebyo workshop zonna olwaleero be bampita ne baŋŋamba watusomesa watwawulira wali osobola okutukwata wali osobola okugamba nti n'abantu bonna bebakwate bamakanika be bampeera n'obujulizi bakanabe be bampeera example zowa so ekyokunjuliza owa Anderson engeri gye yaddukanyamu n'abalala gye bali kitegeeza nawe okkiriza nti abalala tebakola ekyo no abalala asobola okuabusing kuba example wadde yiyo nasomesa abantu nakola kino nakola kino n'abalala abatabikola because incident ezo zibeera meka naye kye nabadde njawulira ebintu ebyo muleme kutabiikiriza mandwa na mugugu tebikwatagana oleme kugamba nti nno owe-NRM yakwata abantu talina buyinza ayitamu Anderson ompulira bulungi oleme kugamba nti NRM yekwata abantu fenna nze noonya akalulu musisi gyakanoonyeza noonya akalulu jowero gyakanoonyeza nze ŋŋendayo nti okugamba nti nno mumpa akalulu nga nabo balaba nti nno abantu bakwatibwa gulowooza bo basanyufu omanyi kireetawo ovala basiimirira ku TV badde njawula nga menya nze nvumirira era mu meeting ze tubeera nabo bwe nfuna omukisa ne security bagamba akalulu mukaleke ffenna tukakole ki tukanoonye juzi baali bagaana medical camp ya Ssenyonyi nti Ssenyonyi alese medical camp aba ayo batandise ne mbagamba temugaana bantu kugenda kujjanjabibwa
temugana medical camp ya muntu olwokuba opposition. Bani abali bagenda okuyimiza medical camp we? Security, some elements within security. Nembagamba gwagaana omuntu ogenda okujjanjaba olina kyomuwadde oli bw'abazze ng'ajja kujjanjaji kintu kirungi kya buli omu. Togaana muntu kugenda kujjanjaba okuba aleese gundi eyo. So bad politics ono asobola okubeeramu bad people, abantu ababi, ebyobufuzi obubi bisobola okubeeramu bannabyabufuzi ababi nga bakozesa advantage ng'agamba nina age seruwooza ono oba gundi BBS eno nsobola okugikozesa okuyisaawo ebyange nga bw'afuna omuzindaalo ku BBS ayagala ayiseewo ebiki ebibye nejjukira oyisaawo ebibyo n'omala nodda eri mu bantu. Okay, nga tetuna bagenda wakanso George Musisi olinako oyogedde nti abamu ku bantu abakwatibwa balabwako ku kamera ezaali ku nguudo nga bokya ebipiira n'okukola emisango ng'egyo naye simanyi oba ojjukira embeera ya Rita Nabukenya. Obutambi bwabula wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Lwaki we bituuka ku nsonga z'okukwata aboludda oluvuganya ababeera bookeza ekipiira kiba kyangu nnyo okukwata omuntu oyo thandi okugyayo obujulizi bwali bwetaagibwa. Kyali Rita Nabukenya kyali evident era si ye yagira wano egundi Nakawa ku katale simanyi oba yoyo gw'ogamba. Yoyo gw'ogamba yagira ki? Yafiira ku katale awo. Yakola ki? Yattibwa katale. Yafiira ku katale. Yafa kikutuko. Si gw'ogamba. Mpa correct gundi saagala okwotinga ebintu naawe omutegedde of course wali mu buyinza. Abantu babiri Rita ne Senteza, I think ye Senteza Webusega. Those were accidents. Vivid accidents. But olwokuba baali mu gundi obujulizi nga bwabula ate nga obujulizi bwabula gendo ddeyo mwafulumyako katambi si kamera yokka nsobola okwambala hood kamera neraba ekintu ekitambula nga teyina face tebuba bujulizi because tosobola kutoyina facial gundi endala zisobola kujjako mask neziri rating omutwe gwo n'ebirala ne bifuna evidence. Nsobola okwambala hood bulijjo butambi bukwata abantu waliwo gwe babba juze ekiwatule kamera nemukwata naye ng'ayambadde mask ataddeko ne hood sikisoboka. Evidence ogifuna mu gundi nnyingi eziwerako. Kamera teyakale kamera obwa kamera bwabula lwaki togenda n'obuuza abaaliwo funa kamera yo olwaleero ogenda oyimirire Nabukenya Rita we yafiira obuuza abantu 16 wama kiki ekyabaddewo. Abantu 16 bajja kugamba yagudde ku motoka oba piki yakozadde egire kuba Rita yali ku pikipiki. I remember very well. Yali ku pikipiki okusinzira kati accident. It was accident. Ekyokubiri who was Rita manyi ngeza nnyo ngerageranya nnyo okuridatinga incident. Who was Rita then? Okugamba nti mu bantu bonna basoonamu Rita gwe baagala era incident coincidentally Rita n'abeera ku gundi. Rita might have been a victim of circumstances. So ebikolwa ebive bimale kwalibwa kuba nene lindako ekya sente nga we kyakubiddwa prime minister bambi ne kitaawe yanyiigirako. Nensaba wano gundi mpaka linamunoonya nenjogera naye nga bamukweka amazima nti Senteza yali abuukire emmotoka drone olujja oluggule n'amiisinga n'agwa ku kolansi emmotoka yaabwe yennyini nnyini. Naye olw'okuba nti waaliwo emmotoka ezifolowinga ne situation eyaliwo ne bagamba bamukoze eki tebajjayo mazima. Tugenze. So ebintu ebimu njagala bwe tubanga twogera ku evidence nga twogera ku reality nze muntu atasiriikirira kikyamu. Ekikyamu kiyita kikyamu ekituufu era n'ekyamufumbiro. If mufumbiro has no case really atalina musango guli awo mufumbiro mumuleka anoonya akalulu ke temumwanguyiza kalulu. Mufumbiro bw'abanga talina musango bamuleke. Tubadde tulinamu omusajja okukwatira mu ngeri eyo kuba kumwanguyiza kalulu naye ayinza okuba ayina emisango gye oba ayinza okubanga balina ensonga lwaki ne security eno newankubadde erimu oba oli awo abayina ebizibu byabwe naye si security yonna nti no tetegeera. Abamu eyinza okubanga mulimu abategeera nga bw'aba akoze ensonga balina ensonga lwaki bakikoze.
kyenjagala kyembadde nvumirira mu gavumenti CDF osobola muteeka mu kategero ki kyoyogeddeko naawe tombuuza bintu ebyo amin y'omu ku bantu abavaayo n'akakasa nti mudi tumukutte kyembadde ngezaako okusaba gavumenti kibadde ekintu kimu tetutera kikola gavumenti tetera kikola nti baba n'ensonga lwaki bakoze ekintu n'ensonga ne bazeesigaliza. Tugenze kanso George Musisi jagala ompe preamble ku nteekateeka eno tuyingidde akalulu oba akalulu twakayingiridde aka 2026 ebigenda mu maaso bitulekawa ng'eggwanga ate birekawa mmwe ab'oludda oluvuganya gavumenti. Nga sitaba kugenda ku ekyo argument ya muganda wange mbu who has read lwaki mufumbiro sigitegerera ddala makulu gaayo. Anderson agamba nti bwe baba basse Munnayuganda basooke kutta abantu 2 balyoke bagambe nti nogondi oba basooke batte omukulembe kubanga bw'ogamba nti who has read kitegeeza kankujukiza Anderson alipoota ya gavumenti yagamba mu November 2020 ya gavumenti nti abantu 54 battibwa kye bayita stray bullets negenda maaso negamba nti 54 11 bekwabe bali baprotesta 11 kitegeeza abasinga obungi tebalina ku nguudo. Wali omukyali yali mu taxi eyimiridde ku petrol station yeggamye riot esasa ndi mukwata mu taxi wali retired professor Makerere yamusanga I think Mabirizi mall. So kakati ekyokugamba nti tusooke tukole basooke bakwate bantu bonna batte bantu bonna tulyoke tugambe nti waliwo ekizibu ne Munnayuganda omu sinsonga oba talina kifo kyonna mu kibiina kyonna tasaana kufutibwa tasaana kufa tasaana kusibibwa lwansonga za byabufuzi. Birekawa nze ndowooza nti kikyamu era ensobi gye tuyinza okukola akateeka tuyinza okugwamu keeka okulowooza nti wabaawo obumenyi bw'amateeka naddala nga gavumenti ebitongole bikumadde bigumenya amateeka n'olowooza nti gwe weggamye nti kakati ab'oludda oluvuganya baleka be bali shielded. Serowooza omwaka guno twalaba abapoliisi ab'amagye nga bateeka DPC ku gun point mu office ye wakimanyako ewakiso mbo busima abakulira akakiiko ka State House oba kaaki ne bateeka DPC ku gun point mu office ye kwanga lwogamba tumusanze mu katale tetutegedde nti oyo munnaffe mu office ye. Twalaba ab'amagye abakuba abapoliisi erubowa ku polisi yaabwe ne bakuba paka ne batuusa ne ku bitanda tebali bawagizi ba NUP. Twalaba omubaka wa NRM gwe bayita Kamba nga awambibwa wabweru wa kooti ne bamutwala nga bakooti emuwadde bbeero ne bamubuzaawo drone n'amala n'ayimbulwa. Tinkasimire bamukwatira siwala nnyo okuva wano ne bamukwata mu drone. N'olwekyo bw'olowooza nti nno bwabaawo mu luzungu kyayita impunity oba okutwalira amateeka mu ngalo n'olowooza nti abaludda luvuganya walabye akalulu k'NRM ke babaddemu aka primaries bibakaaba bibabadde ffe betwogera bulijjo bibadde boogera lwaki ba RDC benyigira lwaki ba DPC benyigira walabye Jeno Kayanja nga ayagala kaaba nga amadroni 50 ziyingira zitya zivaawa Jeno Kayanja. N'olwekyo nze ndowooza nti bwabaawo okutwalira amateeka mu ngalo n'olowooza nti oli safe so kirekawo oluvuganya si oluvuganya ekibu kyandibali kirekawo eggwanga kubanga nga bwe nkugambye ba victims oba abantu abakosebwa mu November 2020 bangi tebalina mu byabufuzi bangi oba oli balina ba NRM aba abantu abattibwa kubanga esasi lyasooka nga kubuuza nti oli wa NUP oba oli waki n'okutuusa olwalyo tebafunanga bwenkanya kubanga family zaabwe tezifunanga kuliyirirwa va ku bizino sente zibabuwa $5 million mugende muziike. N'olwekyo nze ndowooza nti buli Munnayuganda yenna alimu ensa si nsonga oba oli mu kibiina kyoba kiyandibadde asaba kintu kimu amateeka gakolenga begalina okukola kyokka. Kanso abantu bangi abakwatibwa mu biseera ebyo 2020 saako nebbanga lino erizze libeerawo olabawo abantu bano okufuna obwenkanya nga tetunaba kuyingira kalulu ka 2 nga tetunaba kusuula kalulu ka 2026 tetulina kukitunulira nga tutunulira kalulu. Nze sifaayo nandyagadde bayimbulwe na lwaleero sinkya naye ate ekyokukwatisa amateeka tekirina kutunulirwa kalulu kokka kyova olaba nga sagala kitunulirako nti Waiswa aspirant bamute si aspirant Waiswa asaana ateebwe Machete asaana ateebwe atali aspirant Bobby Yang asaana ateebwe
ne Eddie Mutwe n'abalala abakwatidde ku nsonga z'ebyobufuzi. So nsagala kitundu lya kalulu kubanga akalulu kagenda kujja kagende ng'obulala bonna ebuzize ne bugenda. Ku nkomerero ya byonna ensonga enkulu eriwo nti obwenkanya bukolebwa buli muntu yenna alibadde asaba ebitongole bikuumaddembe bive mu nsonga z'ebyobufuzi. Bive mu nsonga z'ebyobufuzi. Bwe baseerwa emiyaga teyabadde wa Nuupu nga bali mu kampeyini za Rachel ne Ssekikubo. Amagye gakuba omuwagizi wa Ssekikubo n'afa. Era n'olwaleero teri yasibiddwa mu kkooti. Teyabadde wa Nuupu. N'olwekyo ojja kwesanga nga bwekuba okutwalira amateeka mu ngalo abantu bakitwala ng'ekyokusaaga n'olowooza siri mu byabufuzi naye naawe n'obooba olwanirira ttaka lyo era oli bwajja okujja olowooza DPC bamukubala kwawagira Nuupu oba bali abeerobowa. So nze ndowooza nti twandibadde tunoonya bwenkanya tunoonya ate bwe tusaba si binene kuba biri mu mateeka. Bwe tugamba ekiwamba abantu bano nga bagamba baamukutte okwata kulambikiddwa na musemateeka tiwenzi gy'okukwata serowooza nkubuulire nze nva wali Wandegeya nkuvuna na musango guno yatutwale Wandegeya bw'oba oyagala kubira mukyalawo kubira munnamateeka wajja kusange Wandegeya mu nnaku bbiri bakutwale mu kkooti Saamu Mugumya owa PFF n'okutuusa olwaliro akyabuze. Tugenze eri mukulu wange Anderson tusiibula kadde kalinga akagenze ebiriwo mu ddakiika emu biteekawo akalulu ka 226 bitandise okulabikako. Well, nze njagala kulowooza nti nno nga tugenda mu kalulu tulina kubeera beegendereza kubanga eno season eri sensitive. Ekyokubiri eddembe ly'obuntu twandibadde tetulikubaganyako birowoozo. Anti likyogoolebwa tetwetaaga dikubaganyako obaani kubanga lyo bw'olijjako ono nga Musisi bw'agambye bw'olijja kubawerako ekiseera kituuka nga tokyasobola kikontrolinga. Bannabyabufuzi naffe nga ffe waliwo kye bayita decorum mu Luzungu oba mu Luganda simanyi bwe nnyinza kukimenyaamenya naye kwe kukozesa kale kankikoze kwe kubeera omwekanya naawe nga munnabyabufuzi. Tetujja kubeera awo buli kaseera ng'ososonkereza ono bw'ovuma oli bw'osindiikiriza oli kati nga mukwano gwange full figure. Ovuma ono n'ovuma ojja otuuka ovume atayagala muvuma atamanyi kuwaanyisiganya bigambo. Akuddize mu ngeri gye gy'akola ki gy'alowooza nti yentuufu. So ne baganda bange abannuupu njagala kubasaba bakendeeze ku bigambo. Balekeraawo okulengeza abantu. Balekeraawo okuvuma buli kye basanze. Mu byobufuzi omugenzi Kirunda Kiveejinja yawandiika mu kitabo kye n'agamba nti mu byobufuzi tuli muwanvu kimala okutunuulira mu maaso. In politics there is no one tall enough to see the future. Abakwatibwa ababeera bavumye. So mbadde njagala kusaba nti decorum baganda baffe bakozese ku decorum okusojjasojja ono okuvuma oli okulengeza ono okulaga nti ono talina kyali okulaga nti ono mukka si muntu okulaga nti oli talina makulu mu nsi. Ebyo byonna bijja byepayiringa. Tetunatuuka nga Uganda tulafuubana okutuuka mu ago amawanga agayina ebintu byesalira byegakola ki byegakozesa ngaki. So mbadde nze njagala kusaba ffenna spaces zetukola zetulimu newankubadde waliwo akukozeeko obulabe obutali bumu obulabe buyinza okuba physical oba emotional. Nze njagala kusaba ffenna tusigaze decorum eweŋŋana ekitiibwa. Musisi mukwano gwange muganda we finance waabwe w'ekibiina kyabwe Katana mukwano gwange nti ne bwe nalina ebizibu mu kkooti Katana came to court okumpolereza bwe bwa Sseruganda. Bw'obanga oyagala kutunulira Musisi nga mulabewo olw'okuba muvuganya mu byobufuzi ekyo nakyo kituuka nga tutaddewo embeera nga n'abaana baffe balina kwewalana lwa byabufuzi nga n'emikwano gyaffe girina kwewalana lwa byabufuzi.
so nze njagala collectively ng'eggwanga oba oli mu security oba oli mu kibiina oba oli munaddiini oba oli wa ggwanga ki oba oli muwanvu oba oli mumpi ebitugatta bibeere bingi kale